ekintu ne kinkuba mu mutwe omanyi nga onawulira bwotyo benyondo bwotyo ekintu ne nkiwulira nga omutwe gulinga ogwagala okuexplodinga ne baŋŋamba erinnya ne bagamba yoyo gundi oli okitegeera nga nti wamulayo wano naye akulimu bulala era yakutwala ku malaalo gobagaani ekifu ne kinjiikira kuba enkite mu maaso omutwe nga gutujja bwe guti nze nakwata headphone nagijja ku mutwe nenjikanyugeri kisenge neyabika yabika ne mpakinga laptop yange nenjiteka mu baaga nenjambala ku mugongo nga sina muntu gwennyega ne mugamba gubadde ki ne muleekaanira gayi yali agenda kunsula mu mmotoka. Alive nolwairo kwetukomeddewo era bulijjo kwetubeera wadde nga ekitutuma wano era Bongo Charity Foundation kitegeeza ki mu kaseera nga kano ku Bongo Charity Foundation tulina abaana 15 wadde nga famire yaffe nene nnyo erimu abaana basukka 50. Abaana 15 badda ku ssomero twetaaga miliyoni 4 n'ekitundu ezo school fees mu kaweero ke kamu njagala okwewombeekera nkusabe bobo ine ekitabo bobo ina peni bobo ina olweyo bobo ina karabba kyonna kyosobola bukadde muna n'ekitundu oyinza ogaa nti nedda nze nsobolako emitwalo 10 nsobolako omutwalo gumu nsobolako emitwalo 5 obukadde buna mbusobola obwana buno bwe tubusomesa twalisomeseza eggwanga ery'enkya ate nze nsuubira era nzikiriza nti tulina gwe tujja kwata bujega kulimbalima nti twayamba nga twagana okusomesa omuntu yenna akuwadde obuyambi obw'ekika ekyawaggulu era obukomayo yo yakuwadde education ne Katonda tufuba nnyo okubamanyisa Katonda naye ate kiba kya nnaku nnyo bwe bikomaawo kubanga ate n'enjiri ya kitaffe eritambula etya nti bamanyi kusoma biwandiiko bwe tubatwala ku ssomero ne basoma olwo no baba tebalina kibatubanja ng'omwana wa Nnambi omwana wa kintu nze nzikiriza tusobola okukyekolera tetulina kulinda bazungu nedda naffe twatondebwa n'okwagala tetulina kubeesinga ku bo bokka nedda nga bwe baatondebwa naffe twatondebwa so konna koyinawo ng'oyita ku namba zaffe ez'essimu osobola okukateekako metanikula Bongo enamba y'essimu yeeyo eri mu mannya ga Rima Sam nze nzikiriza ntusobola okukyusa eggwanga lyaffe nga tuyita awo nkomyewo n'omukukunavu siri mukukunavu abantu bangi beyita mukukunavu twalina omwana omugenzi nze ndi anko tekyeyongerwako anko Major tutambulira awo omukukunavu omanyi njagala nnyo ebintu nga bigatta mu luzungu omanyi nina fan base yange enyumirwa oluzungu so what does omukukunavu mean in English? I don't want to be omukukunavu. I don't want. If that's that. I don't want. Sagala. Nze Uncle Major. Tekikoze sense. Sagala kuba mukukunavu. I don't want. Nayenga atulaba ku MR Live. We are so happy to be down here yet another day. My name is Uncle Major. And I'm so happy my brother Labongo balikola kintu kino show etambulya ddala bajinyumirwa abantu bajagala okufaako obufi it's amazing abantu amasati bagagula amasati abantu bagagula aga Uncle Major waliwo n'abakoze order ez'emikono emiwanvu zyadde zimpeddeko naye baliwo abakoze order zigenda fulma probably next week so kintu kyakabi era naawe atulaba njagala okujjukiza nti t-shirts zino weziri leero nyambadde ya purple ziri mu colors z'enjawulo black red yellow white purple green lemon green colors zonna armless tetuyinamu vests nezino armless zino tuyinamu emikono emiwanvu tuyinamu nezijampa so tubajjukiza bannange t-shirt zino muzifune kubanga buli woogula t-shirt eno naffe tujjako akantu akatonotono ke tuleeta ku La Bongo Foundation tusobola okuba nga tuyamba ku baana bano omukulu baayogeddeko era nga kanamba kaffe ngenda kakusomera
ako kuba kali 070 0750 659 602. Then ku WhatsApp onobera ng'onfuna ku +250 namba ye Rwanda +250 786 71 6350. Yes, awo oba onfunira ddala bulungi nnyo no placinga order yo, era nga no mu ngeri y'emu omuyimbi aliko essaawa eno Amos Lovins alina akayimba ke bayita Nyabula, ye muyimbi aliko essaawa eno. Naye mugambe wakutaawo tatanywezaawo olaba n'abakyala. Oli yali alina akali ke yakola ne Zafarani awo ke bayita kweddiza kati alina Nyabula, big tune right now, trending everywhere. Trending akuba n'abakyala ku nsira zindabako n'abakyala bwabakutte wano bwatyo bwe branding. Mukwano gw'abantu. Mukwano gw'abakyala nzisira abasajja. N'abasajja abalina. Genda yokebere. Just ayagalwa nnyo ate ng'ekyo kiri nti alabika bulungi ate nga ayimbira abantu bonna. Bambi abakazi bambi bakola ki? Baga nnyo musemberera. Si mu ngeri gy'oyogera bafaanizi bamwagala bambi. Nange si ku ngeri gy'oyogera. Ey'abafaani. Ennyimba azimbira bakazi bokka, abasajja bo tebazitegeera. Buli omu alina target audience. Kati obeera ne target audience naye nga mulimu abeegattako ku target audience eyo. Bamuwaana si alina ekirevu. Bamwagala bambi. Batakula baba batakula ki? Kirevu. Kumunyonyogera mwasekemu. Abayimbira ebinyuma ebiddako. Gwe mwana wa Katonda ali eyo. Bulijjo nkigamba. Bulijjo tubigamba. Naye nga ebiseera ebisinga obolooza tusaaga. Ne tubaga nti nedda ekiremeseza ensi yaffe okulaakulana ebisinga entalo ziba za myoyo. Bw'okola obeeko ne kootuukako waliwo bannaffe abalaba ntukasaana. Bibadde biri nnyo mbayimbi ne nti nedda mbayimbi kigguse era kikyagendera ddala maaso, abantu bavuddeyo okwogera emitima gyabwe. Naye ate kikoma mbayimbi tugeze kikolako lisaaki ng'ate ekiri ku radio station n'ama TV eddogo oli ajja n'akatansa kalamba n'akakukuba mu kannaswi. Bw'otava ku mulimu oba olina oggwa eddalu, bw'otagwa ddalu oba olina kukola kyawe ekirala okufa. Anti era kyekyo kisembayo kufa. Namitingako DJ Kuzi somanyi Kuzi bamukolamuko ku bintu naye ali Bulaaya kati ndowooza. Naye nsajja wange yali agudde eddalu oyo njukira Kuzi njagikufunira naye taliiwo ojja kufuna ndoza ojja communicating naye. Kuzi yangamba Labongo bandoga bali bamuse Kuzi bali bamuse si yekka nze kamakogera bakandoga emirundi egyo awo simbule emirundi eja. Abatamanyi manya nze Uncle Major once again naye mabegako nali Byron's Major. Byebimu ku bintu ebyampushinga n'okukola ki n'okurebrandinga. Nduddewokko naye emabegako awo nze muntu abadde nga siri wa mawulire nga fokasi yange yakunoonyamuko ku kasente ate nga Mukama yambulesinga nenkola ki nenkafuna ebintu ebyandintadde ku pressure biki nembiterezaamu at least ng'omuvubuka yenna akuliriddemu. So right now nina obubaka bungi bwe njagala okutuusa eri abantu kyovola abanaku zino kyovola banvaavayo nnyo ennaku zino netapinga ku bintu bimu mpola abitegedde n'abitegera atabitegedde n'abivaako. Era abantu bangi byabakolera era abantu bangi bazukuka era abantu bampereza ze message ne bangamba mwana Mejo okimanyi nti nno nange nze mbeera mu ekyo bwe nabadde oba mwana okimanyi nti nange nabadde ngenda mu mbeera bw'etyo bangi abantu bangi nnyo bajja kugendayo banoonye bateeke mutesi Uncle Major buli kimu bajja kiraba bonna bajja kiraba obudde tulina butono nnyo njaga tubukozese eddogo munange media omanyi najingira ndi mwana muto omanyi ali ayinza okugamba nti mwana gayi mwana nakomadde omulaba nnyo mwana gayi namulabanga ku gonde ku TV oba namuwulizanga ku radio nayingira media n'emyaka 18 so nga nina essappa eringi nnyo
ate nga nina engeri nyingizamu obusente bwange ng'omuvubuka kati nga ndabika bulungi nga neeyagala bulungi emmotoka nvuga nga tuwaliwo abantu bangi abali mu media abaluddemu nga talina kamotoka talabika bulungi tali fresh nze walonze nasooka n'okubeera ku media nga nina tatunze I think nze first present yasooka okuba nezitatu wano e Uganda okitegeera so kati ebintu ebyanyizangamukko ku bantu so okuddusaamu ntuuka nkola ku Record TV awo ebiseera ebyo Record TV nga ntuuka bakama bange nga baŋŋamba Douglas era alina show gyakola Douglas owa NBS oyo after 5 era alina show gye yali akola nga nene nnyo bagita Katogo nga nene nnyo then later on naavaawo kaawo ne kudda ku bamuyitaano nno omwana ali ku BBS ono yani Jackstar Anatalia nenajja nayitaayitamu kaawo Luze teyajja ku Katogo then actually yajja Katogo nga nze nvuddewo then ebiseera ebyo nze nali nti nkola nnyo ku radio Record radio office zezimu bakozi ffenna tuli bamu meeting tuzirina bamu ezaba radio n'aba TV office yemu just nti mulyango gwe gukyuka nti guno gwa TV guno gwaki gwa radio so batuuka bampa show yemisana ku TV nga wenkola ne ku radio nga ndi bulungi ndi okay neyagala pate wano bapate okufaako obufi nga bampa TV show bagita swinging beats awe emisana ntandika ogikola mpola nga yitsoke nga abantu banjagala okufaako obufi era nga mbere ku radio bangamba tukulinze ne kuki ne ku TV tukulabe era we namalizanga ku show yange ku radio nga nfuluma bufulumi nenyingira wali mu TV njikola TV ya show yange nga nina emirembe gyange neyagala sina tabbu batuuka Katogo ekola ki enyenyamu nga tekyakola bulungi kati nga abakulu bantuza mu meeting nga baŋŋamba owaaye twagala okole ki okole Katogo konze sijja kukola Katogo sigisobola kambeere wange nga kuliko pressure abakama baffe waliwo ebizibu bingi ebyaleetera Douglas okuva ku eyo show Jackson okuva ku eyo show Anatalia bayakolayo na mwezi datuuka nga tabisobola nga pressure nyingi nga bakama baffe nti bafuna sente mu bayimbi biki leta sente no agamba wale tujja kusomera ino pressure bone babivaako ati abasajja ne bannemerako ayi nina mukyala wange by that time olumumanyi nangamba omanyi yingira show it's a blessing yingira okole show koze kali nga nyingira show kali juka nali mbuildinze ka fan base kange era natambula nako tujja tugoberera atambula nakaba yaye banjagadde show najinyumirwe eyo show najinyumirwe era najifunamu n'ebintu bingi nnyo munnange show mbanga nakajivugayo omwaka ng'abaana bankola ekintu nayingiranga Record ebiseera bye yaleeranga mu industry radio labe wali bukedde TV awo kati opposite ekizimbe kiri just opposite actually adjacent just nga kweri mvuga ebiseera bye nali nvuga Mark 2 Musota I think agayange teka wano nyambuka amadaala nduka mbuuza buli omu manyize nze mbuuza buli muntu biki tukawenti mu radio okukola radio show yange bwenti ntula wenti mu ntebe abamanyi station nga webeera ntula wali computers tunula mu bwenti ekintu ne kinkuba mu mutwe omanyi nga onawulira botyo benyondo botyo ekintu ne nkiwulira nga omutwe gulinga ogwagala okuexplodinga ngamba nensuka nenzikakkana nembeera awo nenfuluma awo nenfuna amazzi aganyogogaawo nga nywedde nga yiyeko nemutwe nkyogererako nempulya n'omutwe mpulya bagala kunnuma boy omutwe negukuba nenywa amazzi neneyiwa amazzi mu mutwe
nzikakkane mizaawe eddagala awo ameze eddagala biki ntereddemu natandika just preparing obetandise ng'etandise kati kasita natula bwenti nkubye omuziki ennyimba zino ezisooka ezisatu nga wonagamba nti otuuse okubye ennyimba zino ezisooka ezisatu oyingire obize ku bantu awo biki wagwane kasa natula ku muzindaalo wenti neterezamu eddakiika nga 3 awo music wakuba nzikakkane nembira nga kakkanyeemukko nengamba kanzireyo nkole wenaddamu embeera nga gunumirira nga njagala omulimu gwange kubanga nze njagala nnyo radio okusinga TV. Nze njagala nnyo radio okusinga TV. Kyovola abantu bandaba nnyo ku TV. Nze my passion is radio. TV bijirako bugizi but nenkola show sajimala nako show yange yali sawa 3 namba nakolako like nga 2 hours ningende waka natuke waka actually mba mvuga awo nanga guntujja mbavuga ntuka ku Centenary Park awo ku kisaawa kyawo bacha Airtel wow ku Jinja Road yango noche tuka kubitala metaniki nga ndi bulungi nnyo nga sinnalwalako ngamba nese kifako lingamba kirabike daga libadde likola ki lizze likola kati nteredde nenzire waka olwo lwali lwa kutaano olw'omukaaga manya ku Monday tuyingidde weekend anti kati ku Monday nzirayo labonga ekintu kyekimu obadde ki ebiseera bwe nalikola n'omukyala bamuyita Joy Nasuuna ali Bulaayi eyo kati ali USA ali mu Philadelphia bayita Philadelphia Joy Nasuuna gwe nali nkola naye ku radio nenzira bantu ku Monday nentuuka ndi stede biki olwatuuka nentula wentira ku ntebe wenti nenteekayo wenti omutwe ne guddamu nkuba yeemu kale guno kunkuba gwayita n'ekifuwe bati mu maaso okyalaba byokola kati ekifu ne kinjikira ku wenti mu maaso omutwe nga gutujja bwe guti nenfuluma studio nange yanefuna amazzi kati painkiller ezimu nali nkyazirina mu mmotoka nenzikirira wansi nemmira nsoka nentuulako wabweru awo aye nga bajja bambuuza gwe kiki mwana omutwe gunzita nebagamba naye gwe omutwe ogwo wandigeze n'ofuna treatment oyinza okuba nga oli wano ng'olina ki obuzibu munda nembagamba nsimanye empulira ntereddemu neziramu nenyambuka waggulu okutuula bwenti ne guddamu weziranga kuyingira mu studio nga buli wentuula wenti ku ntebe wenti tibakuteeka mu ntebe simanyi nga buli wentuula wenti ku ntebe wenti wali onywamu kubanga uva yakwatiranga mu studio nze nali musajja munywi ekyo kituufu kubanga okunywa kwena kutandika nga tenkyalina mwana muto naye kati kiba kitegeeza nali nkuze kati nga I know how to handle my liquor okunywa akabisi yes kubanga siri munywi wa bia nga ntekinga hard liquor naye nga I know how to handle my liquor era nga omulimu gwange ngu respectinga ntuuka ndi sober 100% sober nangamba nenkubira mami wange nemugamba mami kyetegeera omutwe gugenda kunzita nangamba jangu eka nenfuna tali wange nanvuga nantwala ewaka eyo masajja kadde natuuka nayenga obweyeyeeyo mbusibanga buwonya omutwe ererere biki naye mba ntuuka ku Kyebusaabala wali mpeta wenti okirirawo kikalenda oleko tuke ku Kyebusaabala awo andi steady gwali kujoga omutwe nentuuka ewaka mukale nambuuza kine mugamba ndi bulungi naye kinagamba naaba nakunyengedde wano obweyeyeeyo bugenda kutereeza biki mugamba naye ndi fine nangamba era nebinaaba nembera steady ola ne butambula ne bumpeezaamuko enaku nga ziizo nga nkola kati nkola nga ndi steady ndowooza omanye ebintu bino ebyabamaama bikola maama abantu bano abakulu
eriiso ly'omukulu wadugala era bwe natuuka nangamba kankusabireko nansabira eyo wiiki netambula nga ndisitedde mukko akulwokuna lwali lwakutaano lwakuna eguddamu nengamba nengenda wa Dr. Sali yali yeranga nengamba Dr. Sali ngamba nti kati nga bangamba nti kirabika nina obuzibu munda muno ng'omutwe just symptom nti ekiraga nti munda muno siri okay nasooka nengenda mu ddwaliro ne bankebera siriimu nga ndi magida kitegeeza nga ndi stede nga ndi stede nengamba kati kangende wa Dr. Sali big up to Dr. Sydney tumiddeko nnyo dokita paka kati akyali dokita wange omwami oyo yatuuka n'afuuka kyali wange nangamba waba waliwo obuzibu kasooke nkuwe kati kyusa ku mmere ya lumonde lya biki nentereeramu nengamba kirabika ki bulwadde nno kirabika mbadde sirya bulungi biki nga neerabirira wiiki emu nengamba nonno ngenda kufa kubanga ate ogwolwo ngeri gye gwanumamu natuuka nenkwata ki headphone nenkikanyuga eri ku kisenge ekya radio okumama gwe abantu bansasagge nze nakwata headphone najijja ku mutwe nenjikanyuga eri ku kisenge neyabika yabika tazokoona ebitu byabakamaabo ne parking laptop yange njiteka mu baga nenjambala ku mugongo nga sina muntu gwenyega nenzikirira bino nno byenkugamba binyumiza nno ate bunyumiza bunyumiza nenfuluma amadaala kati nze emotoka yange naye ngipakinga ku mulyango gwa station ku mulyango kubanga eri yali kalina naye nga wansi waliwo omuti kati nga ngipakinga mu muti awo omusana guleme kukola ki giukuba kati nga bwengipakinga Brad nafuluma bufulumi nentuka abwe neninya boda nga sikirinako nti nina nemmotoka nti sigulwako na mmotoka neninya boda nze nali manyi mulagirira kuntwala wange kubanga ebiseera nali mbeera ku salaama awo bayitawo ku Mukama mwesigwa noyambuka waggulu awo kati nze nali manyi mugambe tugenda ku Mukama mwesigwa nenokula omusajja ayitawo ekibuyawo walingawo kobiru ate okulaba ayitawo buyisi nemugamba gwobadde ki nemuleekaanira gayi yali agenda kunsula mu mmotoka kubanga nepiki yagira mu weti nangamba gwe wangambye nkutwala ezzana nemugamba sebo tonsiro yako nagambye ngenda wa kusala amalodi ku Mukama mwesigwa nangamba tonna kiŋŋambako ababoda ne bakuŋŋaana n'okuŋŋaana kubanga omusajja mutuka yatagala bwati ndowooza nali nina kufiira noza ku kkubo okitegedde gayi yanvuga ntuusa nga muwa sente ze ng'agenda wenatuuka ewaka in fact wenayogera ne gayi awo like awo mukulugogano awo biki azizemu ntudde ntuuse ku salaama awo anvuga nga wayomba obwongo nentereera nenziringulu nentereera nga ndisitedde nemugamba nange ensonyiwa kyonna ekibaddewo awo nno kati wenzijukira nti emmotoka nga sirina mmotoka lwaki ndina ku booda neiba wange yali awo mujjukira gayi erinnya sirijjukira yali azanya ne bino bikungufu biki nga meditatinga nnyo nangamba negwe gayi gwe kubanga nali munyumizangako ebiseera ebyo nangamba omanyi okimanyi nti balina okuba nga bakola ekintu nangamba gwe nno bandibanga bakola ekintu gwe ng'oli wano nomugamba nedda tekisoboka nangamba wakebera omubiri gwonna ng'oli ki wafuna treatment ennungi okuva wa Dr. Sali eya feeding biki kubanga ajanjabiza through feeding anola naye gwe omutwe waliwo ekikyamu nkebiseera bye waliwo omukyala twali tukola naye omumanyi bamuyita Allen the late omugenzi omukyala oyo abasinga baludde mu media omukyala oyo mumumanyi
yali mukwano gwange nnyo kololo nyini mva kugenda n'ekyali wange ankubira essimu amejo oliwa ndi wano ku mmotoka yo onasobola okujja okugikima oba ogenda kusindika omuntu ne mugamba kanzije nginone nezija nenginona emmotoka yange ali naŋŋamba omanyi njagala omperekereko ewantu ne mugamba kale tewali buzibu nga nno kati ndi stede ndi fine sali zalinga mu sawa zalinga mu mwezi olw'eggulu nga ndi fine ne muvuga mutwala ekyebanda eyo genda otuuka nga walinga nga wali kyaki omukyalo oyo bamuyita mami era wabanda bali awo kyebando simanyi bayita wonsooba ewali bridge noyambuka kawo waggulu awo omukyalo oyo gyali bamuyita mami muyita nze mami erinnya lyebannyanjo lyamuyita mami omukyala I think she's a pastor naye asabira buli muntu biki ebyo omukyalo oyo nga ntuukayo omukyala nga Katonda amunnyonnyola kubanga nze nali manyono just muwerekeddeko mutwala biki Allen nga atuuka nga mugamba yono nno mukwano gwange nali nkola ki kugamba bannange Allen wumula mirembe omukyalo yali alina omutima omulungi Allen kumbe ye ndowooza yasensinga dda kubanga ndowooza naye baali mukozeeko ebintu ntwawo ku likodi awo ebiseera ebyo kati omukyala ngamba kyangu wano omukyala gye bayibuli ye nga tusooka tusaba kati Allen bwe yayogera n'omukyalo namugamba nti yono nentegeera ensonga lwaki andeese wano samuwakanya nnyo nga tusaba kadde eno nga tumala okusaba omukyala nga mbuuza kati kikimbeera kinga munnyonnyola omukyala nga nteekako oyiro biki ng'asaba nga ŋŋamba waliwo omuntu gwendaba namuŋŋamba sigenda mwogera omuntu esaawa eno alina omuyimbi gwakola naye simanyi ali ku management team era Rasta ondaba Rasta simanyi oba n'enviri yazisalako Rasta nga bamuŋŋamba nga ffenna ali ntugamba tumutegedde nga kuliko n'omwami omulala yali mu HR's office awo naye sigenda kwogera linnya lye nga baŋŋamba naye akozewa tulaba nakutte n'okukwata omye yali ayagala sheeyo boyi nga baŋŋamba tubizzeeyo konze mubizzeeyo naawe nze mulabongo omuntu ayagala anfe sikusonyiwa siri Yesu era nze omuntu wankola buli kintu kyonkola buli wenzire ewange nsaba kyonna kyoyagala okunkola kikuddire nze siriiko ebyo nti basonyiwe simabi era byabaddira byabaddira era n'oyo omwami w'omu office awo ensasage yamugwiramu kaawo era paakati right now era bamumanyi koze bangi abaana emboozi gyennyumya eno benakolanga nabo bagimanyi era yafuna obuzibu bwe naye era abaana natererateramu naye taliddangulira yafuna bu sports all over him era awo mukama we yanyambira nenfuna ddiru yokgenda e Rwanda neŋŋamba era saddamu kulwala muntu ogwo okuva ku olwo naye ate era natuuka e Rwanda bannayuganda muli bafu nze bannaye bannayuganda muli nze n'erinnya kanjogero oyo w'e Rwanda baali bamuyita Bikke namusanga yeeyo e Rwanda mwana yali munnayuganda naye yali munnayuganda aveeyo Kaseese yali musajja mukonjo omuvubuka oyo namusangayo nga ye amaze e Rwanda eyo okukolayo ebbanga producer atugambye obudde buweddeyo naye story ndala naye era naye yankola ekintu ekyamaanyi nno kati just atenze omuntu yali anjagala olwo kati atembiza mbitegeera maze kuvaayo Rwanda ate oli yagamba kati omuntu just gwe yali anina ku mutima ennyo
a tight friend like cousin nga kubanga wenakoma wane Uganda ate ebintu byasuka ne bintawanyamuko nengamba kale usenga nagumye nensigala ye Rwanda wadde wali ebizibu nembeerayo okitegeera era ekyakuduse Rwanda naye era ekyanzije Rwanda ensonga ezaaliwo wakati wa Uganda ne Rwanda Uganda ne Rwanda waliwo ebizibu awo abajjukira moment eyo musema tokkirizwa genda yo sema kibi anengamba wayi kanzire ye waffe okitegedde naye nga nali ndi okay ninga era waliwo ebyekwata kamu naye nga nali okay kubanga Rwanda nali big okitegeera so ndowooza ne binyiiza omukulu ono kubanga ate yali aluddeyo alaba tebitambula kati namusanga ku radio gye nagenda okukolako ate gye ne mu connecting nga ne muteeka ku TV okitegeera era bannanga okwagaliza kulungi naye mukwateemu mwerekeremu buliriza kino si ttima ngambye okwagaliza kulungi naye mukwateemu baako wookoma baako n'empiki gy'okweka yes kikulu nnyo kati omuntu ono ntuuke ne Uganda buli kimu kigaanye panga nakomawo Uganda nakwata obusente bwange nengula ne investinga nengamba nti sente zino we nazisigaza zandifa kubanga nze nali n'ekiroto kyange ekivuga benzi si 200 soko ve kujo yali Kia yali Kia najiguza Di Mario simanyi oba akyagirina producer Di Mario so ngati sente zange zino wenazikola okuva e Rwanda neŋŋamba amanyi nina tuuka njoge Kampala eyo empulire era nga nzije njigule benzi yange eyo nawe natuuka wano ekintu nekinkuba mukadde wange oyo naŋŋamba invest ne investinga just nenfuna just akamotoka akatonotono okitegeera Kia nawe njivuze mulembe guno lwanga navayo myaka emeka si myaka 7 emabega myaka nga 7 emabega myaka nga 7 emabega we nava e Rwanda eyo Kia njivuze mwaka guwedde Kia ngamkana yageze mwerumira ati nedda nze sebo nabonga we nagambye nti sebo nze nanonyamu akasente kange bana abantu bali bakola mawulire nga beerabisa nga ffe tukola eri tukola ki tunoonya okitegedde so kati era muganda wange wonsanga nga nvuga emotoka ey'amaanyi tokola ki tonooma nabikolerera ng'omuntu so ntuuka wano nfuna akantu akatono eki nfuna akayumba nabonga akayumba kannemerera akayumba kannemerera nakafunaawo ku badongo awo akayumba ne kannemerera diru nga diru nziyinaayinaawo naye nga zikutuka tezikutuka nga bintu bifa bufi obusente obulala bwe nafuna investingamu nabo ne bufa natuuka sewo ne bansuzaako kyali wange dda nti kazibu oyo nansuzaako omwezi nga gumu ku ebiri ku Atimaaka yalina kampani bagita Atimaaka era muganda wange oyo jukira yalina ennyumba nnene era giyina ebuziga nampaako ruumu nagamba gwakaawo nengamba naye nebeera sijja gisobola nenjiriba ng'omusajja nenfuna ennyumba yange waggulu awo era buli muntu alina okuba n'omuntu amwanguyira cause nayogeranga naye nemugamba ne wano kiganye nga n'ebintu byalaba nga biri obvious ngaalabye ddala mbisobola ngaalaba tebikola ki tebikutuka okitegeera waliwo n'omulimu ogwajja gwa TVM awo ezimukwezi ennene nemugamba naye nedda sijja gusobola omanyi n'ekintu kyobadde olindirira ekintu ekiri obvious nti nno omulimu guzze a big show akasente kalungi nze nekyusa nengamba nti sijja gusobola naye nangamba nedda ggwe nina omuntu wange gwe ngenda okwogerako naye tulabe onaaba olina time tujja kgenda ffenna naye saagenderako nga ngamba ati gwe nabadde njagala tujje naawe enew'omuntu wange naye kyansanze nabadde nva Tanzania
ne tuyitirayo buyitizi mami wamwerabira olwo naye soka owulirize naye waliwo omuntu ono kyemunyonyodde nekyalabye omuntu wati ne bwati omumanyi koze mbadde naawe nkola naye Rwanda tojjukira gundi gwe nakugambako lirere erinnya lye ebyoyo kubanga bagamba linnya lye eryaki eryamazaalirwanwa nti mugalu nga wonagamba nti nze mugalu nfuna bulungi tebasobola kulaba nti nno metanikira bongo nedda balaba luyima luyima ne samu tebaliraba ne baŋŋamba erinnya ne bagamba yoyo gundi oli okitegeera nanga nti wamulayo wano naye akulimu bulala era yakutwala ku malaalo gobagaani kino sekikulimba nkyogera ku bulamu bwa mmange nga ndaba kubanga ye muzadde gwe nninawo ku nsi kuno ku malaalo gali eyo Kasese eyo ndowooza yewaabwe eyo ku malaalo kati naawe ekiriwo kye nakola kyaliwo ekitiwe nali nva e Rwanda navayo n'ebintu byange ebimu ebirala nembirekayo kati nze ennyumba gye nali nsulamu oligaye yali tagi eyiye gye yali asulamu yali a little bit temalayo kati nze nemugamba omanyi nze nzirayo mwana asite sigenda sigalamu eno mbeera sajja bayinza okukola ki anything can happen now nemugamba nti ennyumba eno kisobola gisigalamu osotandikirawo okitegeera osotandikira kubanga nze company yali egisasula okitegeera TV yali egisasula kati ngeri okenge ekyaliko n'emyezi kati nemugamba mwana it's okay kati obuliri nabuleka twanalisobola buleta mubuliri nalisobola kweta kitanda nali waliwo engate ezimu nga naye waliwo engoye ezimu ze nalekayo biki nga omanyi ng'ova mu nsi nga oddayo wammwe kati yakwatako essaati mbu n'engatto okategedde kati ebintu bino nno kati ye yagatta ekyomulimu gwange okuba nti nno nti nze nali nina feveeri kyokka jjukira namukonekitinga ne ku TV okitegedde kati since ebiseera ebyo yali omuntu nti munnayuganda okitegeera nange ndi munnayuganda nga tukwatagana kati ng'amanyi n'omukyala wange by that time ebyo nabyo yali abitegeera nga nkomyewo ate teyabitegeera process eno esooka omanyi waliwo ebintu bye mba nkola mu kusooka nga mbikola nga nze okitegedde kati ebyo yabimanya kubanga oli omuzungu yajja naye kalakasiza ku station ojjukira oba nakunyumiza kati buli omu yakola ki yamanya nti omuzungu biki okitegeera so kati byali abimanya naye anyway nabyo byacontributing nti akanakayaya kakajja obuzeeno kafuna ssebo n'abantu bakafulumya eggwanga so kati ng'amanyi ne mukyala wange by that time twali tulina ebizibu byaffe naye ng'amumanyi kati naye ng'amwegomba kati n'agatta ebyomulimu n'agatta n'ebya negwe muganda wange abantu babi nnyo ate ng'eddogo lingi nnyo mu midiya muno liri awo ku Jinja Road awo sigenda kwogera station eyo media house eyo sigenda gyogera abagimanyi mugimanyi bannamawulire muveeyo mugambe abantu be nabo beekuume bannange mwekuume omanyi babagamba nnyo nti mwekuume mwekuuma mu siriimu mwambala kondomu biki mwefaako nnyo munnamawulire nagwe mwana yenayina ayingira media yingira nga weekuumye bakuyita batya kweprotectinga weesabire nnyo oba oli musabisaba nnyo oba oli mulogo weerogere nnyo kale wali ate abantu bangi batulaba bwoba oli musabisaba saba nnyo nnyo yingira mu kusiiba n'esibyangu banaye abantu batuli bubi. Anyway, if you're spiritual and straight, if you're spiritual, try to keep yourself safe. Chechiri waggulu eno wana kyabangamba ekiri ekwaka bagita batya mu kukisementi eyo naye wali ensasa gezaayo cementi bangamba waliwo
waliwo omukozi gwe bagamba nti nno bamugamba nti oyina ensasagge ennyingi sooka owummulemu. Ensasagge yakye kuba banno omutwe omunene biki yererere biki tagambwako ne bamugamba sooka owummulemu mbwa ggwe. Bamugamba okuwummulamu anti kati jjukira oba kuwummuzaamu so tesobola kusigala ng'eri awo. Baleeta omulala akole ki? Atuulemukko. Omuyaye gwe bagamba okutuulamu nga buli watuuka wati ku ntebe oba mbwalabawo omusota mugakuba eduulu woobe yaye woobe yaye okakasa nga babosi bajja bamugamba wa ekiki nti kikyoba mu ntebe tebakiraba bamugamba gwe sooka oveewo nga baleeta omulala nga n'omulala agamba woobe yaye era paka nakyala mbadde saagala kwogera nti oba mukazi wa musajja nannyini sho baatuka ne bamukubira essimu ne bamugamba komawo ujja okole shoyo gwe naye kalekeemu balekera okukola ebintu ebyo ate nawe okyogedde tebawulidde nti Meja owaje omusota mu ntebe omukulu yakomawo n'akola show bali bamuwadde sasipoba ya mwezi yagibeerako wiiki emu nnaku ezigwamu ne baŋŋamba ekiri waggulu awo ku kasozi kano akali mu senta sagala gendawo nnyo kwogerawo awo kubanga waliwo amaanyi mangi ne baŋŋamba ekiri awo wali engalabi wadde ki ntoyogera bintuntu naye ekiri wakati mu kibuga wakati awo media house eyo ennene eyo nze nkugambye ekiri awo ate kati waliwo omwana yali akolawo sawa ziri sigana zoogera sawa ziri wampindi naye sawa ziri yatuuka n'agamba nze kaneddireyo ewaffe n'akita n'addayo n'akola eri ku UBC abamutegedde mumutegedde sigenda kwogera nnyo nze nkubuulidde nze bino ebintu bino bannamawulire muve mu byogera bagenda kubatta abantu babakeera bukeezi ne bakomawo ku ttuntu n'olweggulu omuntu gw'oyogera naye yennyini gw'oyogera naye emboozi ate yakukola eki eddogo nawulira abayimbi balyogerako bali bitufu bazani Brown balyogeddeko gundi Dan Flavor nyini yalyogerako wano bani balyogeddeko kati ate ekiri mu media kitokota bakutanokuta waliwo omwana ku Jinja Road yali kyali waffe yazikirirawo ku bitaala bye gundi awo bya Jinja Road awo ku gundi ku bypass awo ku bitaala bya edda ku lugogawo ebitaala ebyo agenda mu mikolo era agenda na mu mikolo kulabuna n'ensi yaffe kulabuna n'ensi yange mweraba